Ab'ekitongole kya poliisi bakakasizanga bebyokwerinda abaagumba maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ky'NUP bwe bali ab'okugira nga babeerayo wadde nga tewali misango gyonna gye bamuguddeko. Abakuumaddembe bano batandika okubeera mu maka ga Kyagulanyi okuviira ddala ku lunaku lw'okulonda pulezidenti n'ababaka ba paalamenti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde. Bino bikakasiddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Rusoke mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi e Naguru mu Kampala okulambika ku mbeera y'ebyokwerinda nga bw'eyimiridde mu ggwanga. Tulina deployments around amakage kubanga tuyina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Mu lukungaana luno poliisi era ekakasizanga bweriko abavubuka beekutte olw'okuferera mu linnya lya muwala wa President Natasha Museveni Karugire. Mrs. Natasha Museveni Karugire muwala wa President w'eggwanga yajja neyeemulugunya ku bantu abagulawo account mu linnya lye ku TikTok ne zi WhatsApp nga bakozesa ekifaananyi kye. Bano abantu bagenda maaso ne balya ssente ku bantu. Abakwate ye Isabiri Ashraf, Mulondo Rahman, Egesa Sharif ne Kakaire Uthman nga babadde basinzira mu disitulikiti y'e Iganga. Nga security twayenyigiramu ne tusanga nti abavubuka baali bana era nga baoperatingira Iganga nga mwe muli Isabiri Ashraf, Mulondo Rahman, Kakaire Zubair ne Egesa Sharif. Bano abavubuka bwe twabakwata twabasanga ne simu cards nyingi ne simu ze baali bakozesa era bwe twogerera tubayina nga tugenda kubatwala mu mbuga z'amateeka. Kituuma ayogedde ne ku bantu abalala 95 abakwatiddwa mu bikwekweto. Poliisi yaffe mu wiikendi yonna ewedde tuzze tukola ebikwekweto naye twagala n'okubategeeza nti bino ebikwekweto bijja kuba bigenda mu maaso era bwe twagendera okumalira nga tulina abantu 95 betunyweddemu bwe tukwase era nga twakola operation nga 3. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.